Katusiime Edith. Katusiime Edith agamba atya? Praise God Brother Stephen. Nze nabadde mu kusaba n'okusiiba nga nsabira famire yange ne ndoota nga nina enkota z'amatooke 2 nga ntwala ewaka, naye natuusiza emu neŋŋamba nti emu kanjitwale mu lumbe, kitegeeza ki brother? Thanks. Okay. Ayikuwa tusabe tandikirewo tubenga tuddamu ebirooto brother Stephen ne Magitayizo Generation. Mukama tukwebaza olwakadde kano kotwadde okubangira kubanga nsema ebirooto bino nkola mu ebitukuvu amagezi okumanya n'okutegeera jangu gwe bankulembera nga nsema ebirooto bino mu Yesu Kristo mwana kutununamu. Amina. Katusiime waffe yalose ekirooto nga yabadde ene wasabira famire ye waabwe note ekirooto nga alina enkota z'amatooke 2, emu n'agitwala ewaka, endala nga egenda mu lumbe. Mukama waffe bulungi ebazibwe. Kati mukwano gwange guno gubeera mwoyo gwa kufiirizibwa, amatooke gakiikirira mukisa ate mwegenda baka, endala egenda mu lumbe. Kinooza nti somehow oli emyoyo gibanga kizikiriza naddala gino emyoyo gy'abafu egizikiriza emikisa gyammwe. So kinooza nti Mukama Katonda ayagala obe ng'osabira osabira ki? Osabira emikisa gino gyonna egibanga gizikirizibwa, emyoyo gino emibi. Enkota gy'otwala mu lumbe mukwano gwange eyo manya lumbe wabeereyo bafu, buli kyotwalayo kyonna kiba kigenze kuzikirira. So saba mukwano gw'emikisa yagenda ebanga kikola ki? Gironolebwa. Simanyi oba musabira famire zammwe, musabira ki? Musabira kulokoka, musaba ki? Nakuba musabira abantu balokoke, famire zammwe musabire okulokoka, musabe ekitiibwa kya Katonda kirabisibwe, omukono gwa Mukama gulabisibwe ku famire zammwe, mulabe ekitiibwa kya Katonda. Mukama awulira okwegayirira, Mukama awulira essaala mukwano gwange. Yes, kakati mukwano gwange saba Mukama Katonda omenye endagaano zino zonna ez'abafu, endagaano z'amakombe zonna ozimenyere ddala, oziveemu ne famire yonna ogigyeyo mu ndagaano zino ez'amakombe ezikiriza ebyafuna byammwe, ezikiriza emikisa gyammwe. Yes, tubaza omutukuvu abikkula ab'emikwano. Kalungi Lweste. Praise God Papa, naloose nga taata w'abaana bange nga bamukubye ekibooko. Omusajja abadde muserikale bwe yandabye n'amuleka. Yamukubye for almost an hour n'akoggerawo. Kama ebazibwe kyokka twayawukana emyaka 4 years ago. Taata abaana nga bamukubye nnyo. Sawa namba gwe ng'oli awo otunula butunuzi nga tebannakulaba kumuleka. Embooko. Mukama yeebazibwe. Anyway, manyi nabagamba nti wadde nga omutuwa mwayawukana era ng'omulinamu abaana, Mukama Katonda asobola okukubikkulira obuzibu obuli ku muntu oyo olw'ensonga nti Mukama akimanyi tekikwata ku muntu oyo nawe kikukwatako. Omuntu n'aba mwayawukana, obuzibu ne butuuka ku taata w'abaana abo obeera bu-affectinga abaana, bu-affectinga obulamu bwo, obulamu bw'abaana buyinza obutasigala kye kimu. So Mukama Katonda kyava akubikkulira ebizibu ebituuka ku muntu oyo. So okuba ng'oyimirira omusabire, Mukama yeebazibwe. So okuba ng'oyimirira okole ki? Omusabire. So kyendowooza nti waliwo okubwa kugenda okuba nga kutuuka ku mukulu ono, oyinza okulaba ng'olwedde embooko ziri mu muyitamu ng'ebintu tebitambula bulungi. Mukama yeebazibwe. So kakati olina okumuteeka maaso ga Katonda omusabire, taata w'abaana musabire, naye omusabira mpola mpola nga taata w'abaana omulala tamuwulira. Mukama yeebazibwe. Oyinza oba kati oli mufumbo ate mwami awulira okola ki? Osabira mwami gundi. Mukama yeebazibwe. Nagamba ate mwami gundi ate kati avuddewa, twalumbiddwa dda. Anyway, musabire, kumuteeke maaso ga Katonda musabire. Mukama ajja kwongera okubikkulira ekizakitira embuga ezimukuwa zaaki. Nga omusabira muteeke maaso ga Katonda musabire, wegayire Katonda ku lulwe. Mukama Katonda saasira nze mwami oyo ku lwange. Mukama yeebazibwe. Mukama Katonda agenda kukikola ensonga lwaki akubikkulira ebintu nga bino ku mukulu ng'oyo omusabire. Simanyi oba
mwayawukana nga musobola okuddiŋŋana obaolyawo Mukama Katonda talimwa. Mukama ayinza okuddamu n'akonekitinga buto ne biteerera bulungi na restoringa maka gammwe. Mukama tayagala broken homes. Mukama tayagala broken homes. That's why yatandika family, a woman and a man n'abawa ezzadde. Yes. Tayagala broken family. Broken family Sitaani yazaagala. Sitaani yagala breakinga maka. So Bible etugana n'ebya divorcing ebyo. Wafuna mukazi wo teri bya divorce paka kuyingira ggulu, teri divorce mu bwakabaka bwa Katonda. Talindeka Caroline, Yesu talikuleka. Mulaba mulina okuserekitinga amannya malungi, amannya gano ge mulina okutuuma abaana. Talindeka, mwana ategeera amakulu g'erinnya lye, mannya gaba n'amakulu. Praise God Brother Stephen. Naloose ebirooto bibiri. Ekisooka, naloose nga nina boy we neegatta naye, maama we n'atusanga ne tudduka. Mukama Katonda. Ne tudduka, maama we n'ankwata. Bwe yankutte ne neegaana, ne mugamba bwe mba nkikoze Mukama andabe, kyokka kye twabaddeko. Kati awo ne ntandika awo n'andeka n'aŋŋamba njoze ebbaafu y'engoye. Ne nzooza oba kitegeeza ki? Thanks. Maama yabakutte n'odduka ne weekaza. Ene mukwano gwange onabeera kawuula. Kawuula so ali manipulative nnyo, onabeera kawuula. Ebirooto byonna eby'okwegatta bisinga kawuula. Naye kawuula ono kyendowooza nti waliwo oluggi oluli obvious olwamuviidewo okubanga ajja. Now nja kwolera ku nzigi ezimu kawuula z'asinga okuyitamu. Kawuula so okuyita mu mboozi embi, wanyumiza n'omuntu emboozi ez'obuseegu, ez'obugwagwa, emboozi ez'okwaka. Kawuula asobola okujja nga wafunye ebirowoozo by'okwaka, oba obadde olina shows ze walabye, comedy bewemula, nnyimba ziwemula, abantu bawemula, biki, kojja senga twala tugende. Kawuula asoyitiramu ebyo n'ajja mu bulamu bwo. Kawuula asobola okujja ng'oli munafu, tonoonya Mukama, nga tosaba, oli mu kusaba n'okusiiba naye toli serious, Kawuula ajja kujja. So Kawuula wafaananako bw'ati ng'olina mu kwekaza ogamba tonnaba kukikolako. Mukwano gwange waliwo oluggi oluli obvious noyinza okuba nga wakutte olwaleetere Kawuula ono okubanga akola ki? Ajja mu bulamu bwo. So kati ono Kawuula olina omukubira ddala mukwano gwange noggala n'enzigi zonna eziyinza okuba nga zimuleeta mu bulamu bwo. Kawuula omu bamuloga bulozi nga bakufumbiriza ebisambwa ng'ebyo. Yes, naye ebiseera ebisinga Kawuula ajja n'ebyo byemmenyeeko awo wammanga. Oluusi n'okuyita mu ndagaano z'aba ex betwegatta nabo okuva etwazanya maama ne taata n'ebirala. Mukama yeebazibwe, ayita nnyo mu ki? Mu ndagaano. So n'okwekebera eriya zonna noba nga weenenya maaso ga Katonda, ate ne weekutya ku ndagaano zino eza Kawuula. Lwanya ddala olutalo mukwano gwange n'oggala n'enzigi, kubanga enzigi zonna ze waggudde n'oziggala. Ziba za ggulongwa edda abigere zonna n'oziggala. Tukuva gye zikulikulira olumukulumuzo zonna oziggale wano otalo. Kirooto kye ekyokubiri ogambye Brother Stephen, kyokka mubuliwo omuvubuka oyo ankwana. Omuvubuka yajjidde mu Kawuula ankwana. Naye nze ndi abroad. Omuvubuka oli akkwana naye kati yajjidde mu Kawuula. Anti kati olina okukebera conversations ze munyumya eziba nga teziriimu bigambo bitali birungi mukwano gwange. Nekirala sometimes emyoyo emibi gijja negijjiramu. Kawuula ono ajja nga azze kukuba relationship azze kugitta. Kitegedde? Kawuula nga azze kubanga eyo relationship azze gikuba agisaanyewo, tayagala kugirabako. Akuumira awo
kuleeteko ekidibo ebyakola so kyolina okukola kukubira ddala kumukutulirako ddala nembalayi endagaano zonna zabadde akoze naawe kuyita mu kwegatta naawe zisaanyizaawo ddala. Ogambye ekirala naloose omusota nga guli mu magulu gange nga wendaga we gulaga naye nga sigulaba omutwe. Bwe ntuula nga ndaba guli mu magulu, abantu nga basika naye nga gugaana. Nyamba bambi kino kyensoose kino kyensoose nenzaako kiri. Okay, kino ekyokubiri kyotuwadde kyosoose okuloota. Kino kyosoose okuloota nennozaako kiri ekyasoose. Okay, kakati mukwano gwange guno omusota gulabye oguli mu magulu mukwano gwange, eryo ddogo lyennyini supa. Okay, ogwo omusota gulabye nga guli mu magulu go, eryo ddogo lyennyini supa. Nga bigambye nti Kawuula ebiseera ebisinga ajja nga azze kukuba relationship, eryo ddogo lyennyini supa, ogwo omusota. Kati kyolina okukola olina okufuba okola ng'olikuba. Bayibuli yogera mu Kuwala 2:3 teri ddogo eri Isirayiri, omusota oguli mu magulu. Ate omusota ogubeera mu magulu mukwano gwange ebiseera ebisinga gutambulira mu ofiisi eyo, manya nti guba guzze kkubaawo. Tubula wasoose kuloota musota guno kwagambye kyewasoosera enooloota kiri ekya Kawuula, kyo kye kikawuula. Byonna byonna gino emisota tegibeera misota obuliwo. Musota jjukira ekyoto ebeera message, ekyoto ebeera message ekulaga ekiriwo. Kakati mukwano gwange omusota gukiikirira mizimu, gukiikirira myoyo mibi, gukiikirira eddogo, gukiikirira agantuntu g'otayinza nakutegeera. Ojja kubona ayingira obuziba mu kusaba, Mukama ajja gakubikkulira olabe ng'ogwo omusota ogukuba gufuukemu ekintuntu weewuunye n'okwewuunya. Mukama yeebazibwe. Kati oli gwe walabye mukwano gwo gw'obadde weegatta naye mu kirooto, kati nno si mukwano gwo, egyo mizimu gyennyini. Nakuba gyambala ekifaananyi ekyo osobole omu acceptinga mu kirooto ate nga bikuyiwako n'amafuta ag'okwaka mu kirooto. Emisambwa gino gina anointing, gikwanointingira mu kirooto, gikwanointinga. Abamu Kawuula ono tajja direct, musooka kukuba mboozi ne mutambula ne mudda eno ne mudda eri. Kakkana bikomekerera mu Kawuula, oluusi kisa kya Katonda bambi Mukama n'akuggyayo. Otasaba kakkana ng'ajjanga akumaliriza. Bw'obeera mugezi n'otegeera nti Mukama ku luno antaasizza, ne weekolamu omulimu n'oyambala amaanyi n'otaddamu kunafuwa ng'owonye. So mukwano wange lwa n'otalo nti wali kusaaga, otherwise guno ogusota gw'olabye guno ekyaguleese kya kukuba booyi ono okumukubira ddala butaddamu kumanyira mukyala waagwo, ate sirowooza nti gwe oli mukyala waagwo, gwe toli mukyala wa mizimu, tofumbirwangako mizimu, oli mwana wa Katonda era olina kutambulira mu kwagala kwa Katonda, si kwagala kwa mizimu. So birwa n'otalo ogenda kuwangula, mu linnya erya Yesu. Praise God, Brother Stephen. I dreamt when my boss has bought another kadama. Yet I was there. Then I saw my friend who is in Uganda telling me to come back to do our work. We were doing. I am Brenda, still in Saudi. Staff Brenda abuuza kitegeeza ki kino ekirooto kye. Yaloose nga bosi we aleese kadama omulala, amuyise kadama masinze, naye nga yabadde akyaliwo. Then mukwano gwe n'amugamba nti jangu eno Uganda ffe tukola emirimu gyaffe gye twalinga tukola. Ekirooto kino oba nga okiroose from nowhere ekijja, manya mukwano gwange omulimu gwe guba gulumbiddwa. Wabeera okulumbibwa mirimu gyo nga si kwe kwagala kwo, si kwe kwagala kwa Katonda. Emirimu gyo giba girumbiddwa mukwano gwange, setbacks bakuyita, emyoyo gikusika gikuzyagala kukuzzaayo emabega. Oddeyo emirimu gye wali olimu nga nawe okimanyi gyali tegiri productive, gyali tegikuyamba. So lwaki wavaayo n'ojja obe ng'okola emirimu egikola ki egikuyamba? Oluusi ne progress ng'ogiraba ne kakati bakusika bakuyita, oddeyo
eri wansi byonna bijja kudda mabega. Number 2, obanga obadde obuuza Mukama, ogamba Mukama Katonda nze ebiro bituuse nzireyo, kubanga osobola okuba nga ekirooto kino kifunye ng'obuuza Mukama nzireyo ewamu waffe Uganda oluusi emirimu gyakyankalana gya COVID, kakati n'olyoka osala amagezi ogenda oyigyeko akapito obeewo okole. Mukama yeebazibwe. Kati ng'obadde obuuza Mukama, not from nowhere, ng'obadde obuuza Mukama n'ofuna ekirooto nga kino, yes, Mukama Katonda ayinza okuba nga bakuzzeemu nti mukwano, ssaawa yakubanga weeteekateeka kubanga odda eka. What will sure still so okuddamu n'obuuza kubanga kino ebirooto nga bino ebyamagenda tomalaga bipapirako, oyinza okukola ensobi. Mukama yeebazibwe. Osobola okuddamu n'obuuza Mukama Katonda, ddamu nkonfaaminga obubaka buno, okakase bulungi Mukama Katonda akugamba kuddayo wa Uganda. But kubanga si kyobadde oliko from nowhere n'olaba ekirooto nga kimanya, most of the times ebeera attack, setback, kuzza mabega. Katushabe Fiona. Praise God, Brother Stephen and chosen family. What does it mean to dream one place every dream? Thanks God. Bless you. Okay. Bane mwenna batumidde muganda wamwe Fiona Katushabe, mwenna batumidde mwenna, era alina ekibuuzo kye kyabuuza bannange. Lwaki aloota buli kaseera, oba lwaki omuntu aloota buli kaseera nga buli kaseera aloota ekifo kimu, buli kaseera? Abuuza kitegeeza ki? Kakati kasita waffe okuloota mu kifo kimu buli kaseera, Mukama Katonda abeerawo kyaba kugamba. Okay. Ebiseera ebisinga kirooto kino kitambulirako obusibe nakyogerako ndowooza mu audio ze nakola emabegakaawo, kitambulirako obusibe. Take an example, omuntu asobola okuba nga yakuloga n'oloota nga buli kaseera oli wuwe, oluusi w'ovugira akagaali, nabagamba akagaali nnyo katambulirako nnyo obusibe, ng'olaba weetoolera mu kifo kimu oli awo onyumirwa akagaali, oluusi okavugana ku mupiira gumu, ate bagamba bya ddala. Mu kirooto ovuga akagaali sebo ku mupiira gumu ng'okanyumira okufa, naye ng'olaba oli awo kumpi awo we, oluusi mu luggya mu kakompawundi, oluusi awo. Mukama yeebazibwe. Omuntu oyo ayinza okuba nga alina kyakkola, oloota ekifo kimu. Sometimes osobola okuloota ekifo kimu naye ng'era Mukama Katonda yakulaga, nga waliwo kyagezaako okuba nga akulaga, si busibe naye ng'akuwa direction naye nga togitegeera butegeezi. Kati nga bw'otubuuza kitegeeza ky'okuloota ekifo kimu, naffe tujja kudda mu generali bwe kityo. Sometimes Mukama yaba ayogera ng'alina kyagezaako okukulaga okukola naye nga tokitegeera, obubaka ky'obuva bukiipinga okuba nga bujja kubanga oba tonnakola Mukama kyakugambye. Sometimes ebiseera ebisinga kitambulirako obusibe. Oluusi oloota, oluusi oba olina bizinesi gy'okola, oluusi oloota nga ogikolera eyo kumpi awo. Wootera okuloota omuntu oyo ng'oluusi okuliraanawo nga okolera bizinesi, oba kaalo ke kamu nga okolera bizinesi. Oluusi oyinza n'oba oli mu nnyumba ya Muwarabu, oba oli ku mawanga naye nga oloota amawanga gali awo ng'ennyumba ezzaawo, emirimu gy'okolera ku mawanga nga gizzaawo, genda ozuuka ne weebuuza ati kaakati. So ebisinga bubeera busibe, naye obusibe bwonna Mukama Katonda waffe yaggula amakomera obulungi. Pawulo ne Sira bakuba mu kkomera ne baggala nabo ne babateekako n'abakubi, ne babasiba ebigere ne babasiba abateeka mu kkomera, naye baayimba buyimbi ne batendereza Mukama, amakomera gonna ne geggula, n'agabasiba abalala ne geggulirako. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Samulaba ani aggula amakomera? Ye Mukama waffe. So obusibe bwonna Mukama waffe Yesu yasumulula abawambe, yagaba eddembe, yatusumulula. So toba na kyakweraliikirira, amaanyi n'obuyinza byonna biri available gy'oli, kubanga olwa n'ota luno, kubanga ova yonna gye bakukwatira, n'endagaano zonna oba olwa n'ota luno wekutula ku ndagaano zonna n'amalo gonna ge baakola okubanga bakukwatirayo. So n'okubuuza Mukama Katonda, oba toyagadde kwekoloobya nnyo, buuza Mukama, weeyawulako n'obuuza Mukama, Mukama lwaki ndoota ekifo kino, kiki ekyatuukawo? Mukama Katonda ajja kubikolera bulungi nnyo, akulage ekyakolebwa, okulwa n'olutalo bulungi owangule. Praise God, Brother Stephen. Naloose nga nsindika bebi
ku kagaali. Bazadde be nga basanyufu n'agwa. Ne bannyombesa ne mpulira obusungu ne nkwata ebintu byange ŋŋende. Busungu bukotta. Anyway, kagaali ki kano kamaanyi ga kifuba oba buno obugaali bwe bateekamu abaana ne basindika. Buno obugaali bwe basindikiramu abaana abato abawerewere, mubasa muli ne musindika. Kagaali k'abaana. Anyway, kino kyogerako gwe mukwano gwange, omwoyo gw'obusungu guno bw'otakuba nga ogusabira ate omwana omusudde ate kati bakugambyeko, bakuyombesezza, obadde oyagala bakuwaane, basanyuke bakube mu ngalo kubanga bali badde basanyufu ng'okyavuga omwana. Now you messed up and you are not happy. Ate kati omwoyo w'obusungu avuddewa? Wandibadde weetonda bwetonzi. Anyway, buno bwa busungu mukwano gwange, guno omwoyo gwa busungu Mukama Katonda gwakulaga, omwoyo gwa busungu. So olina okuba nga osaba okulaba nga owangula omwoyo gwo gw'obusungu. Waliwo ebintu ebimu nga ogamba omuntu saba wangula omwoyo gw'obusungu n'agamba siya, kati omwoyo gw'obusungu nagwo avaawa? Emiteri waliyo abantu nga balina ebintu nga tebisobola kubavaako, goberanga ebyokusaaga ku sayidi okubasibusiba ebyo naye nga tebisobola kubavaako okuggyako nga Mukama Katonda kennyini abasumuludde. Oyesanga omuntu oleka obwenzi naye nga tasobola, naye nga kugamba siya, kati ekyo just kusala obusazi n'otayenda nga gwe muneesibusiba ebyo olowooza bintu byakusaaga, olowooza omuntu yeekoza, ayagala yekka abyekoza yekka. Mukama yeebazibwe. Tugamba yeekoza bwe kasi okuleka obulesa omwenge, it's as simple as obutayingira bbaala yonna, gwe n'olowooza nti byangu. So emiteriyo ekikukema ate si kyekikema omuntu omulala. Ekitegedde ekyo? Omulabe sitaani kyakozesa okukema, si kyakozesa okukema omuntu omulala. Obanga wali munywi wa bbiya ajja kuyitira mu bbiya, obanga wali mwenzi ajja kuyitira mu bwenzi, obanga ali mu bbi ajja kukemera mu bubbi. Ekyo kyennyini ky'otalina kukola, kyewali okola kyajja okuyitiramu. Nze kati atanyonga ku mwenge, sitaani tayinza kunkema na mwenge. Toyinza kujja n'osumula pirisi nayo nze n'olowooza nti onkemebwa. N'obusungu bunneeyongera ng'ojja ompunyiriza ettamiiro lyo. Mukama yeebazibwe. Ojja ng'ofuuwa sigala mbu nze nkemebwe, sinywanga ku sigala. Obusungu buyinza okunneeyongera ng'ojja onfuuyira sigala zo. Naye oli eyali akemebwa sigala awulira akawoowo. Abawulira nga muli asiikuuka kirookolooko kiba kimutta. Naye Yesu ajjawo ekirookolooko ky'omwenge, ajjawo ekirookolooko kya bbiya. Yesu alina amaanyi ab'emikwano, Yesu alina amaanyi. So mukwano gwange, bw'obanga obusungu olaba bukulemedde kuwegayire Katonda, wegayire Katonda. Olunaku lwali kusumulula ojja kulaba nga waliwo ekikuvaako. Wali abantu abalina obusungu ng'olowooza bwa kika kiramba, kika kyonna kyaba busungu, banyiifu. Mukama yeebazibwe. Nze Shivan. Okay. Ate okuloota ng'ogula lumonde ntera okumugula 2,000 oba 3,000 neera n'amatooke kye kimu. Ntera nga loota ngula amatooke, oluusi nga ssente nziina naye nga tizibulako. Ssente ng'oziina ogula amatooke naye nga zibulako. Now okugula amatooke, okugula lumonde ebisinga kuba kugenda mu kusaba na kusiiba, kuba kusaba na kusiiba Mukama Katonda kw'aba akuyitira. Kale bagamba nti mikwano mu nsi ey'omwoyo ebintu tebabigula na kalensi ya cash zino ezaffe ez'oku nsi. Mu nsi ey'omwoyo purchasing power is sacrifice. Saddaaka yeegula ebintu mu nsi ey'omwoyo. Saddaaka nawe yakugulayo ey'omusaayi gwa Yesu yakugulayo mu nsi. Gwe teweebuzaamu lwaki Yesu yalina okujja okufiirira abantu, yandibadde Mukama Katonda atwala butwazi bantu be mu ggulu. Yesu alina okubafiirira, that is a sacrifice. Mukama yeebazibwe. Ne ssente n'oba oziwadde mu kkanisa efuukamu saddaaka mu maaso ga Katonda. So oloota ng'ogule lumonde kuba kusaba na kusiiba mukwano gwange.
ate ogambye olumu olwota ogula amatooke naye nga ssente teziwera bulungi. Bwe ziba teziwera ssente z'olina kugula matooke olusobola ssente teziwera era mu bulamu bw'ojjusa okulaba nga yo laaka byonna tebimala waliwo okubulwa kati oba olina okuyingira mu kusaba n'okusiiba mukwano gwange olina okukikola ki okuyingira mu kusaba n'okusiiba. Oluusi obadde olina ky'obuuza Mukama, oluusi obadde olina ky'osabira n'olota amatooke nga ogagula Mukama Katonda aba akugamba dda nga toli mu kusiiba bakugamba okukola ki kubanga oyingira mu kusaba n'okusiiba. Amatooke gano Mukama akozesa nnyo okulaga omukisa, akozesa nnyo ng'osobola okugategeera okugabala oluusi ng'ogula kubanga omunoonya kubanga oyingira mu kusaba n'okusiiba 2,000, 3,000 sometimes zibeera ennaku ezo Mukama z'aba akugambye naye akasente ako 2,000 mukegendeeza bannakyoze akasente ako kaliko obunnabbi tobulabanga kubanga tokategedde oba buzibu attegeera. Praise God. Mamisaani ono. Praise God Brother Stephen. Sarah S. Okay, Sarah S abadde agamba atya. Badde nsabira famire yange. Okay. Nendoota nga ndi waka neebase mu sitting room. Ogusajja ne gujja nga guggula oluggi ne ngulingiza. Nabadde ndese ettaala eyaka. Oluvannyuma ne mpita maama ne mmugamba oluggi lugaanye okweggala era lukaluba nnyo. Maama n'ajja ne tukuba ogusajja okutuusa lwe nagambye tuyite poliisi era nenzigyayo essimu ngubire poliisi awo nenzuukuka thanks. Omusajja wagala kuyingira nnyo mukwano gwange ate gezaako okusiba oluggi ne muzeeyi naye kyagaanye katuyita poliisi. Kati mukwano gwange nebeera demonic attack wabeera amaanyi g'ekizikiza agaba galumbye obulamu bwo tetumanyi kuva mu direction ki naye Yesu agamba yalaba sitaani ng'akanga akamyanso alakka ku speed ng'akamyanso ng'adduka misinde kujja kuba nga azikiriza naye yagamba temutya I'll give you more power than he has. So yatuwa amaanyi n'obuyinza okusinga ani sitaani ne bwajja ng'amyansa atya ne bwajja ng'akoze atya avunnama wansi w'ebigere bya Yesu n'asinza. Mukama yeebazibwe buli bibi byonna alikola ki vunnama. So kyendowooza ekyoto nga kino olina okuba nga osaba Katonda okwate ogusajja guno bulungi ogukube okuba ogumaliriza ddala. Poliisi ekiikirira bamalayika b'eggulu abalwanyi b'entalo malayika nga Michael the Archangel omulwanyi ne abamalayika abalala abalwanyi b'entalo. So koola Mukama Katonda agenda okuba nga akola ki akununula. Tewali bugenda kusuubira buyambi walala bonna okuggyako Mukama. Irene Favor agamba praise God. Praise God Brother Stephen. Ku makya aga leero naloose nga ndi ku kyalo saidi y'ewaffe naye nga ntambuza Namungodi. Ani akyamanyi Namungodi bannange? Ani mwena muli bapya babazadde mu 2,000 temumanyi Namungodi, temwalyako ku paani 10 wa 10, temwamulyako ekikajjo kya 5 ekikajjo kiba kya 10 mmeka? Byonna temwabirabako bannange. Yaloose ng'akola ki ng'atambuza Namungodi. Kyokka nagenze okulaba nga waliwo abutundira ndowooza bumutundira ate nga nondalonda mu kiraasi mwe twabadde tutudde. Okay, nga ndi mu kulonda bisasiro bye basuddemu naye munda mu nze nga mbasaasira kubanga tebasobola kubiteeka mu kasasiro
balema. Ate nagenze okulaba nga nnina omwana gwe nkubisa engatto olw'eddalu, ne mbawa omufaliso ne beebaka. Ekirooto kyansobedde ekyo, nsaba kunnyambako ssebo kitegeere. Okay, anyway, yaloose atunda bunnamungodi ate we yakomekkeredde ali mu kiraasi alondalonda kasasiro ng'akwatibwa ekisa abatasobola kweronderalonderawo kasasiro waabwe. Kirowooza kino kyoto kyakwegayirira, kyoto kyakwegayirira bano abadde batasobola kulondawo kasasiro waabwe ngo bakwatibwe ekisa, ngeno balonderalondera kasasiro. Kyo kyakwegayirira probably kya kkanisa, kugayirira eri ekkanisa waliyo abalokole abatasobola kweyambayamba okuggyako nga waliwo ayimiridde mu kituli. So kyendooza kino kyakwegayirira, ayimirira mu kituli, beera nga begayirira ku lw'ekkanisa. Bw'onatandika okugayirira Mukama ajja kwekkolera nti wano ajja kuba nga akuwa instruction nga kyendooza kino kyakwegayirira, yes, ku lw'ekkanisa. Teeke mu maaso ga Katonda obeere omwegayirizi omulungi, mwegayiriza akola omulimu gwe. Praise God, brother. I dreamt when Pastor Vicky and her interpreter preaching the gospel surrounding my village. I'm in Saudi. Mukwano gwaffe yalutta ekirooto nga Musumba Vicky n'omuvunuzi we bali mu kubuulira njiri nga bagibuulira eri ewaabwe mu kyalo. Kakati mukwano wange kyendooza nti Mukama Katonda agamba saba, sabira ekitundu ky'okuba nga kirokoka, gyewalabye nga gyebabuulira enjiri, basabire okuba nga balokoka. Asaba Katonda. Mukwano, omuntu osobola okusaba Mukama n'asindika ababuulizi b'enjiri. Mmwe abalowooza nti oluusi gwagenda okuwulira enjiri y'abyombi balokoke nga ddala ng'obabuulira ng'olaba tebakyuka. Katonda yakyusa abantu, ffe tubeerawo nga bajulize, kuba Mukama Katonda atwetaaga okusobola okutambuza amawulire ge. Mukama yeebazibwe, ne Katonda yalokola abantu. So what you need to do, kubanga osabira abantu abo Mukama Katonda oba omusabire obaga Mukama sindika ababuulizi b'enjiri, Mukama bakwate ku mitima bakyuse, baggye mu mitima egy'ejjinja, emitima egy'ennyama Mukama baggye mu bukakanyavu bw'omutima. So osabira abantu abo okuba nga balisiivinga obulokozi. Nammwe bannange abawaayo ennyo mu njiri, bw'oba ng'owaayo mu njiri, naddala mu njiri eyo esente zoogerengako ebigambo nga Mukama Katonda mpaayo nange ab'ewaffe basobole okulokoka. Ga Mukama Katonda n'ensigo ngisiga naye nange njagala ab'ewaffe balokoke, nange ab'ewange basindike ababuulizi b'enjiri ate obakwate ku mitima obakyuse nga nange bwe wankyusa. So ate bwe tukola bimikwano. Mariam Davina. Okay, kino ekyoto kiwanvumu. Praise God, brother. Nabadde mu kusiiba nga mbuuza Mukama andage okwagala kwe. Okay. Wekuli ne ndoota nga mukama wange omukazi ng'alina by'afumba. N'agamba nti mbifumbe. Nagenze okulaba nga nnyambadde akateeteeyi nga keeru naye nga kampi nnyo, ate mu buliwo sambala ngoye nnyimpi. Kati ate olunaku olwazzeeko naloose nga ndi bute. Okay, kiri ekyasoose kibasoose ng'oyambadde akagoye kampi naye nga mu buliwo toyambala ngoye nnyimpi naye nga keeru. Mukama Katonda akulaga nti mukwano gwange mu nsi ey'omwoyo ekyambalo kyo tekisaanidde. Mu nsi ey'omwoyo ekyoto kisobola okujja ng'oyambadde bubi, oluusi nga toyambadde oli bwereere naye nga tekitegeeza nti mukwano gwange kyogera ku kino ekyawebweru n'ennyambalayo. No, kyandiba nga mukwano gwe Mukama ayogera ku mwoyo gwo. Omwoyo gwo nga guli ki? Bwereere, obanga waliwo ebitundu ebitambadde. So simanyi biki bikwambula mu nsi ey'omwoyo naye kati buno butali butuukirivu bwennyini. Totuukiridde, ekyambalo kyeru naye kimpi, tekituuka bulungi we kirina kutuuka, tekituuka wansi. Buno butali butuukirivu bwennyini mukwano gwange. Kyateeteeyi kimpi. Ogambye olunaku olwazzeeko naloose nga ndi bute. Okay. Bwe nabadde ntambula
ne nsanga abasajja babiri ne bagamba nti nakula bulungi. Okula bulungi, okay. Bwe nabadde ntambula ne nsanga omukazi n'omusajja nga bookyeza kasooli ne mbayitako. Ne ntuuka ewaka ne nsangawo omukyala ne mugamba kale nomugamba kammale okulaba byenfumba. Ne nsanga ng'ekyoto kyazikidde ne nzigyamu amanda 4 ne ngamulaga. N'omulala najja nga ansaba omuliro ne mugamba gwazikidde. Bwe namaze ate ne ndoota, okay, kino ekyoto ekyokubiri kye waloose nga oli bute obadde otegeeza nga toyambadde, spelling tebadde nnungi nnyo, ziba sikitegedde bulungi, naye obadde otegeeza nti oli bute nga toyambadde, nga teri wasooka akateeteeyi kampi ate kati toyambadde, ate abasajja bakuwaana, wakula bulungi, n'otambula n'oyita ku bantu abookya kasooli n'osanga eka bakusaba omuliro, ekyoto kyazikidde. N'owokubiri najja ne n'omubikira, ekyoto kyazikidde. Kati mukwano gwange, ekyoto okuzikira kiba kiraga bunafu mu nsi ey'omwoyo, specifically mu areas ez'okusaba ng'ekyoto kyo kizikidde. Nabagamba ekyoto kirepresentinga ekyoto kyo ekyokukola ki, ekyokusaba. Kati olaba ng'omuliro guzikidde, Mukama wa Katonda baakulaga nti munda mu gwo okoze ki, ozikidde. Jjukira mu kitabo ky'Okubikkulirwa Bayibuli egamba nti kubanga ekyatoyo ky'onnyogoga tonyogoga, kyenva nkola ki, ndiba nkusesema. Yesu kyaliva akusesema kubanga ekyatoyo ky'onnyogoga tonyogoga. Yesu omulokole gw'ayagala is the born again who is on fire for God. Oyo ali ku muliro ku lwa Katonda ng'ekyoto kye kyaka buli kaseera. So kino kiraga mukwano gwange obulamu bwo nti okusaba ku kunafu, oba oli nga weekuli oba tekuliwo ddala. Your soul is not on fire for God. Bannakyozi mwenna mubeere on fire for God. Tolinda kirooto n'olyoka ogugumuka bwe kitereera n'olyoka weebaka. No, you have to be on fire for God 24/7. Nga bw'olaba omufuuyi w'emmindi bw'abeera on fire for Sitaani n'emizimu. Saa 8 bwe ziba 8 abeera ku mmindi ye, bwe ziba kiro oba mu 8 gwa kiro ng'azuuka ng'afuuwa emmindi. Sitaani ng'abonyaabonya. Neffe no mu Katonda tuli ba ddembe. So you should be always on fire for God. Mukwano gwange, golokoka osabe. Golokoka osabe ng'otwanye tusigadde mu tetunaba nakuggweeramu ddala. Ekyoto kyazikidde. Ogambye oti ekirala ekyokusatu, yatugambye ekyokubeera ng'oli bute, bw'obadde otegeeza oli bwereere. Ekyoto kyo bwe kizikira era mukwano gwange oyambulwa, tosigala kyekimu. Kasita ekyoto kizikira, omulabe Sitaani atandika okuwamba, ebirowoozo bye bitandika okujja, eby'obwenzi, ebyali wali owangudde byonna bitandika okukomawo. Kuba Yesu yatugamba nti omuzimu bwe gugenda, bw'osumululwamu omuzimu gumu, tewali garanti nti no it is forever. Bw'obanga tokuma kyoto, yagamba omuzimu gumu gwojja kuleeta emizimu 7 kubanga ojja beera empty. So olina okubeera on fire for God. Kino ekyabasajja ogamba nti wakula bulungi kubeera kwakibwako, omwoyo gwa kwakibwako kwaka, abantu balala bakwakirako. Okay? N'abamu temwambala bubi naye abantu babakirako. Ate abamu gamba temwambala bubi nga mwambala body hugging. Obugoye buno bubakwata akabina ne kayingira eno munda ne kafulumiramu eno. Eyo nesigala nyambala mbi, si kwambala bumpi bwokka. Eyo nesigala nyambala mbi yakisa abantu. So eyo eryo ogikeberamu. Naye ng'osobeera nga tolina buzibu bwonna naye nga oyakibwako, bakwakira yakirako. Ekyokuloota ng'obadde toweebisseeko waggulu naye kikulagira obwereere mukwano gwange. Waggulu buba butali butuukirivu. Obutali butuukirivu ate kubanga naako ku mutwe tobisseeko naye ng'obadde kyonjodde okubikako n'ekitiibwa kya Katonda kiba kikuvuddeko, kiba kigenda. Kubanga enviiri zirepresentnga ekitiibwa kya Katonda naddala mu abakyala. Okay? That covering Mukama gye bateekako for his glory. Now ogambye ekirala kibaddewa? Where am I? Okay. Ate mbu olwamaze ne ndoota nga maama wange aŋŋamba nti nzija eyo, ne mugamba nti nze siriiyo e Kampala. N'atandikawo okuyomba ne mmuggyako ku ssimu. Ate ne nziramu okulaba nga ndi naye nga tunaaba naye nga nze naaba nzekka nga naye alina omuwala gw'anaaba yataddewo dash.
ndowooza gw'anaaba naye tujagendera awo. Kati leero naloose oba walabye ekirooto ekyokusatu ndowooza kibadde kyakulota ng'oli mu kunaaba ne maama ng'olaba anaaba naye ng'ayanaabira sayidi nawo liiyo. Kuba kwetukuza mukwano gwange. So biri byonna by'ozoolabye Mukama Katonda ayagala oyongere okuba nga weegayirira. Okunaaba kuba kwetukuza, kuba kwerongoosa, kuba kwenenya na kukyuka. Kubanga omuntu amaze okunaaba akyusibwa, abadde awunya aba takyawunya, aba ateeredde bulungi. So aba alongooseddwa. Mukama akubanja okwerongoosa, twerongoosa nga twenenya, nga tukyuka. Yes, tuba twerongooseza. Otherwise Yesu yatugamba nti omulokole adde mabega faananga ki embizzi emala okunaaba neddamu neyeevuluga. So oba osazeewo okwenenya weenenyize ddala okuva ku ttabo y'omutima gwo ate toddamu kukola kintu kyekimu. Otherwise oba oddamu okukola ekintu kyekimu oba teweenenyezza, oba obadde oyogerako kyogere. Then ogambye ekyoto ekirala, ogambye leero naloose omufu katolubwama. Bwe namaze ne ndoota nga mukama wange aguze ebintu ne greens ne muggyamu enseenene nga nnamu, ne ntandika okuzikongola. Bwe namaze mukama wange omukazi n'ampa ne kawo omubisi ne mbiteeka ku ssaniya, omwana n'abiyiwa. Ne nkutama mbironde, nagenze okulaba era waggulu sambadde katambaala nga ko tekaliiko. Nkwegayiridde nyamba, kitegeeza ki? Akuwa omukisa Mukama. Mukama akuwa omukisa sitawange. Katambaala nva kwogerako waggulu awo. So mukwano gwange, Mukama akulaga mukwano gwange waliwo obutali butuukirivu. Weetaaga okuba nga weenenya, kwe kunaaba kuli. Weetaaga okuba nga weetukuza, kuba nga weegayirira ku lw'obulamu bwonna ku lwa famire yo. Kuba nga weetukuza, sookera ku ggwe. Bayibuli egamba omalanga okunywerera onywezanga baganda bo. Sookera ku ggwe weenaaze, otukole bulungi, olyoke ofuuke omwegayirizi waki wa famire ye wammwe. Sooka onaabe otukole bulungi. Kubanga tolina waggulu, kaba ka ku mutwe, gambye kitiibwa kya Katonda, the covering eba evuddeko. Bwe kuba kya mu kifuba, just obutali butuukirivu. Sobeera nga waliwo obutali butuukirivu naye nga kisa kya Katonda kikyaliwo. Naye osobola okubeera mukwano gwa oli butali butuukirivu naye nga kisa kya Katonda kyakuvaako dda, kyagenda. So mukwano gwange weekebere oba nga waliwo obutali butuukirivu bwonna bw'omanyi, nga weetaaga okuba nga obukyusa, okyuke odde makubo amatuufu g'omanyi obulungi g'oyigiriziddwa. Oba nga tolina ky'olaba, buuza Omwoyo Omutukuvu, kiki ekinnyambula buli kaseera? Kubanga ekintu ekikwambula kiba kikujja maaso ga Katonda. Ekibi kikwambula. Ekibi kyo kikwambula. That's why ne mu ndagaano enkadde jjajjaffe Adamu bwe yakola ekibi, kyaddako okulaba ng'ali bwereere, nga covering ekoze eki, ekitiibwa kya Katonda nga kimuvuddeko, n'alyoka alaba ng'ali ki? Ali bwereere. So ekibi kikwambula mukwano gwange. Ekyo kiyinza okwogerako ku kirooto nga kino. Sometimes Mukama Katonda asobola okikuwanga warning nga kizze nga bunnabbi, naddala ng'obadde olina ekintu ky'ogenda okuyingiramu n'oloota mukwano gwe ng'oyambuddwa bw'oti. Oluusi obadde obuuza ku mwami nti Mukama ne mwami mutuufu n'oloota bw'oti mukwano gwe nga oyambuddwa bw'oti, manya Mukama akuwoninga. Naddala ng'obadde olina ky'obuuza Mukama ky'agala oyingiramu n'ota ng'oli weereere, manya ekiswalo kigenda kujja ku bulamu bwo. Kiswalo. So olina okuba nga weegendereza nnyo mu mbeera efaananako bw'eti. Naye nga byonna bijja kutereera mu linnya erya Yesu. Natukunda Joy, good morning brother Stephen. Naloose nga mu kisenge kyange mulimu omusota. Ne mpita bba wange aleete omuggo tugukube naye nga tawulira. Ne mmulisa tooki y'akasimu kange nga teriiko muliro. Kati we nalemereddwa ne ofuna omuggo ne nkozesa ekigere kyange ne ngulinnya ku kakira kaagwo, ne guggyako ekiwundu ne gudduka. Mukwano gwange kuno okubeera kulumbibwa mu kisenge kyo nga mwayingiddemu omubi, mu kisenge kyo mwayingiddemu omubi. Kuno guyinza beera na muzimu gwa divorce nga guyingidde mu maka gwagala gatabulatabula. Mubi yayingidde dda mu kisenge kyo mukwano gwange, olina okugulawo olutalo nga bukyali.
so togukubira eddala byonna gye gwaddukidde ogukubira eddala tegudda mu bulamu bwo. N'okukola eza ttooki ng'ekitangaala tekimala, Mukama bakulaga nti otwanyi toyina for now tetukola, wetaaga kuba nga oyongera okukima amafuta amalala agagenda okukusobozesa. Mwami omuyita tayitaba oba yaguleese omusota guno. Anyway, saba mukwano gwange, sabira makaago ogenda kufuna obuwanguzi mu linnya erya Yesu. Ate Mukama kasita akubikkulira omulabe, manya nti n'okuwangula awangudde edda kubanga omulabe gw'otegedde. Sitaani tayagala byamutegeera, ayagala nnyo okwekeka mu bizikiza. Kati bw'omutegeera bw'oti already 90% olutalo lubanga oluwedde, kubanga buli olwa n'olutalo olw'okuba ku target. Raphael Banks ono mugagga ne Kasimairo Kalaba. Praise King Jesus, Brother Stephen. I am Brenda, watching live from Saudi Arabia. I had a dream sweeping the compound, the company. Me and Pastor John Mark of Mutunde. What does it mean? Thanks for your service. Walose ng'oyoyola oyera ku kampani yawe oba kampani gy'okolera. Mukwano gwange Mukama agamba kwegayirira ku lw'emirimu gyo. Pastor Mark representinga Mukama. Bw'obanga abadde oyera kampani si compound, obadde oyera compound yonna gye wabadde oyera Mukama Katonda gy'aba kugamba okwegayirira. Obadde oyera ku kanisa ne Pastor Mark, Mukama bagamba kwegayirira ku lw'ekkanisa. Bw'obanga abadde oyerawo compound wammwe, Mukama bagamba kwegayirira ku lw'ewammwe. So kisinziira gy'oba oyera. So bw'obanga abadde oyera ku kampuni yo, mukwano gwe Mukama agamba kwegayirira na kusabira mirimu gyo. Mukwano gwange wandibawa ataka yonna. And sometimes omulaba asobola okulumba omulimu gw'okolera nga si gwe bagoye ku mulimu naye emirimu ne gyonoonekera ddala. Mukwano sitaani asobola okulumba kampuni namba agayagala mu omuntu omu, nga ne Mukama Katonda bwe yagamba nti asobola okusulika ensi eno yonna ku lw'omuntu ogwo omu bw'ati. Mukama yeebazibwe. Mukama yaleeta enjala ku Egypt okuba nga ayagala kujja Yusufu mu kkomera. Yaleeta enjala ku Egypt emyaka 7 and solution n'agiwa omwana omu Joseph. Solution n'agiwa Joseph, era Joseph n'afuka w'amaanyi nnyo olw'ekyo Katonda kye yakola. So Mukama Katonda asobola osulika ensi yonna ku lw'omuntu atya omu bw'ati gw'ayagala. So beera nga weegayirira. Ng'ekyoto kino nkizzeemu nnyo almost buli video yonna nkyogerako. Simanyi batakola video kwera sinaba gikola, maybe maaso nja gikola. Ebyoto tunaatera okubimaliriza. Kale sister ffe Brenda. Praise God. Omusani ono Rose Kobusinje. Brother Stephen, praise God. I got a voice today telling me to cut 4 pieces of cassava and I put it in my house, that I will never lack anything in my house. What does it mean? A man of God. Okay, woman of God, wuliriza bulungi. Woman of God, kulota ng'osazemu piisi nnyo eza muwogo n'oteeka mu nnyumba yo. Mukama gamba kusaba kwewayimasuka Katonda okumala ennaku 4. You pray omwoyo guno ogw'okulaakinga, spirit of lack, you pray against it. Mukwegayirira kuba n'olutalo ennaku zonnya mukwano gwenze piisi zonnya. Antinyo okugamba within these 4 days funayo ensigo. Funayo ensigo eri significant ogipresenting mu maaso ga Katonda. Ensigo teri ku kirooto kino naye just nkwa magezi. Yes, yonna gy'otera okusiga, siga ensigo eno ewa musumbawo. Mugabe Mukama Katonda, ensigo yange eno gisiga ku lw'okubanga omwoyo guno ogwa lacking Mukama agenda kudelivaringa, agenda kuggyayo. Tosiiba busiibi kyokka naye bw'oba osobodde teekako n'ensigo. Weewayo maaso ga Katonda ennaku 4, but kyandibadde kirungi osoowinge within that period of time ng'orespondinga ku kkoolo ya Katonda n'ekigambo kino kyakuwadde. Praise God, Brother Stephen. Ndi mu kusaba n'okusiiba obufumbo n'okwegayira kwa family nalo n'okwenenya obunafu bw'omwoyo. Okay, on my first day, olunaku olwasooka naloota nga ntambula ne family yange, almost my aunties, nga nagenze okulaba nga buli omu akebera essimu ye nga eweddeko omuliro, abalala nga bafunye charger
ne nkebera ku yange nga eri 1%. I wanted to go back and look for my charger, but a certain guy came and started helping me, asking if there is someone with a charger to help me charge my phone. Kakati muganda phone yaluse kiroto. Okay, abadde asabira family ye waabwe ng'ate asaba Mukama muggyemu omwoyo gw'obunafu. Nkusaba nakusiiba olunaku olwasookera ddala n'alota ekirooto kino nga lunaku olusooka Mukama n'amulaga embeera bw'eyimiridde. N'alota nga amasimu ng'ali ne ba anti be batambula naye nga amasimu gaabwe gonna tegalina muliro. N'abamu ne bafuna charger naye yagenza okuba nga ayagala okuddayo okufuna charger. Ne wabawo omuvubuka eyagambye bannaye waliwo alina ku charger yambe omukyalo waliwo alina ku charger. So abuuza ekirooto kino kikola ki? Kitegeeza ki? Essimu y'okubeera nga yaweddeko 1%. Mukama yali akulaga bw'oyimiridde obunafu bwennyini mu nsi eyo mwe. Nabagambye essimu yo mu nsi eyo mwe representinga empuliziganya yo ne Katonda, communication with God. So kati buli lwolaba essimu yo ng'eri ku 1%, Mukama aba akulaga percentage era. Kugamba aba akulaga percentage bw'oyimiridde. Ekirooto kino wakifuna ku lunaku olwasooka, Mukama yali akulaga embeera yo w'eyimiridde. So kati bwe tunaaviira mu kusaana okusiba nsuubira nti ejja kubeera ku 100%. Olabe nga onoonya charger nga ne bano amasimu gaabwe gonna tegalina muliro naye ng'abamu bafunye charger. Abamu bafunye charger lwakuba nti wasazeewo okuba nga weegayirira ku lwa famire yo. Nga nina oli mu kunoonya charger okuba nga ocharginga si famire. So ekirooto kino situjja gamba mbu kya buwanguzi. Omanyi bwe tuyingira mu kusaana okusiba Mukama atulaga ebintu nga biba bifaanana so that you can play better ng'olina ky'otegedde mu nsi ey'omwoyo kubanga bw'oba osaba olina okuba ng'olaba mu nsi ey'omwoyo. So kyendoza ku kirooto kino nti Mukama Katonda akulaga embeera bwe yali eyimiridde. That's why kifuna on the first day. Kulaga embeera bwe yali ekoze ki? Eyimiridde ng'akulaga nti weetaaga okuba ng'oyongerera ddala amaanyi mu kusaba n'okusiiba kuno. Tokutwalira mu bunafu nga bw'obadde okola by your own admission ogamba nti obadde bunafu mu nsi ey'omwoyo. Era n'ekirooto kyennyini kiraga the current situation essimu y'okubeera ng'eri ku 1% ekiba kidda kuba kuzikira. N'abalala bafuna ekirooto kino eky'essimu ng'eri ku 1% mwegendereze nnyo ekirooto kino kitambulirako olusi kiyinza n'okugirako omwoyo gw'okufa. Kubanga essimu bw'ebeera ku 1% ekiddako kuba kuzikira. Abamu naddala nga tokyanoonya Mukama oli mu kibi wakati ote essimu yali ku 1% egenda kuzikira ng'eri ku 1%. Beera mwegendereza nnyo. So mukwano gwange weebale kusalawo bulungi kunoonya Katonda nakwagala kwambala maanyi. Genda osome ekitabo kya Isaaya essuula 4 olunyiriri lwa 29 n'olunyiriri lwa 3 wali Mukama Katonda wayambaliza amaanyi abanafu. Isaaya essuula 4 olunyiriri olwa 29 n'olwa 3. Mukama Katonda fakiti soma mpaka ku lwa 3 mu ennyiriri ezo 3 some zigenda kukola bulungi. Mukama Katonda agenda kwambaza amaanyi zisabiremu okusaba n'okusiiba kuno kw'olimu soba osabiremu zigenda kukola bulungi nnyo ddala. Essimu yo katukusabire ekyaginge ne famire yonna ekyaginge olw'okusala okulungi kwe wakoze okuba ng'onoonya Katonda. Natukunda Joy naloose nga tukungula kasooli ne taata wange naye omusajja abadde atuyambako okukungula bwe twamaze ffe ne tugenda omusajja n'asigala emabega. Bwe nazzeeyokko emabega mu nnimiro nasanze nga oyo omusajja ng'ali mu kweyongera kasooli waffe ate ng'abbye n'ettooke abbye n'ettooke lyaffe n'enkuba enduulu nti omubbi. Bayibuli egamba sitaani yajja okubba okutta n'okukola ki n'okuzikiriza Yokaana 10:10 naye nze najja nzibe n'obulamu endiga and life in abundance. Okay? So omubbi mu kirooto abeera sitaani. Abeera sitaani. So kyendowooza nti kino Mukama Katonda alaga kufiirizibwa. Kasooli akiikirira mukisa. So wandiba nga waliwo emyoyo egiri mu bbanga bafiirizibwa ki omukisa. Waliwo somehow simanyi waliwo abantu apretendinga kuba ekirooto kisobola okubeera very direct. Mukama so okukikola nga kubikulira omuntu apretendinga naye ng'emabega akulira mabega. Abamu ng'olina omukozi wateeka mu bizinesi naye ng'omulotako ebirooto nga bino mukwano gwange manya Mukama akuwoninga eri omuntu oyo. Obeera mulokole n'oteeka omutenda mu bizinesi nga Mukama Katonda mukubikkulire ajja mukulaga okusinga obeera ng'olinda surprise. Mukama Katonda waffe amanyi byonna. Obulokole bulungi
ng'obutegedde n'obikkulwa mu nsi ey'omwoyo noba ng'otambula ng'olaba otambula nga muzibe obeera muzibe ojja kugwa mu kinnya. Okay? So guno mwoyo gwa kufiirizibwa naye omwoyo tukuva ajja kwongera okubikkulya exactly loopholes ky'omulaba esitaani zayitamu okuba nga azikiriza emikisa gya famire yammwe mutukuva kubikkulya nga guno mwoyo gwa kufiirizibwa. Nankunda gyo yagenda agambye naloose nga bantemyetemye omugongo ebiwundo. Okay. Ya mukwano gwange n'ataaka waliwo emyoyo giri mu kubanga gyagala okuwamba omwoyo gwo, waliwo emyoyo gyagala okuba nga gikuzikiriza and most of the times ebyoto bisobola okutambulirako eddoko, bisobola okutambulirako emyoyo gifuga mu bitundu territorial demons. Kugenze mu kitundu ekipya n'ote ekyoto nga kino mukwano gwange manya nti omulangira afugiramu ekyo ekitundu yandiba nga yalumbye. So this is a demonic attack. Olina okuba nga you have to fire back, olina okuba nga olwana olutalo. Yes, abaana bakatonda mulina okubeera nga muli fully equipped. Ogenda osoma mu kitabo kya Efeso essula 6 okutandika ku nnyolo 10 paka ku 18. Oba osobola okugenda mu YouTube channel n'oteekamu The Full Armor of God olabe ekyambalo ky'olina okuba ng'oyambala nga n'omulabe sitaani tanaba kukulumba akusange nga weetegese. Kubanga sitaani wasanga nga weeyambudde mukwano gwange kitwala maanyi mangi ate osooka oyambale ngeno bwakkuba ate oleka olwani naye bwasanga oyambadde omulabira wala n'omukkuba nga talina nekyeyakoze. So sister waffe Nankunda ndowooza ino y'omu yatwadde ekyoto nga babba kasooli waabwe. Ndowooza olaba kasooli bamubba ate naye bakutwaliramu. So lwana olutalo mukwano gwange gino ebiri Mukama gyakulaga omwoyo gw'okufiirizibwa naye n'ataaka direct ku bulamu. Praise God, Brother Stephen. 2 days back naloota nga ngenze ewa kkojja. It was with my elder sister and my stepmom, but we reached at the house. Someone told us that he had gone his neighbor's place. We went there and looked for him, but on the way going we found women and men. They were seated in the middle of the road. And they said ffe tuli bali babisiya, ndowooza bisiya ndise bisiyajja. Okay. Okuyita wano mulina kumala kulya bisiyaga Katonda wange. Then we ran and they started chasing us. My sister and my stepmother, they got lost to me. Nebakubulako. And the men and women continued chasing me up to. I ran and I found a green gate in the bush and I jumped it, for they didn't manage to jump. And I closed the gate door with a padlock and I shouted, "Bawangu day, I'm Lydia here in Saudi." And now sister of Lydia yalose ekirooto nga alina stepmother we ne basista be nga bagenze okuno ewa kkojja waabwe ne batukayo ne bagamba yagenze wa neighbor ne bagendayo okumunoonya. Batuse mu kkubo ne basanga abantu nga bali mu kkubo wakati ne babagamba kaakati wano okuyitawo mulina kumala kulya ku bisiike. Ne bagaana okulya ebisiike ne bafubutuka emisinde ne babagoba babwe ku bisiike. Staffe bali ne bamubulako bali ababiri naye ye n'afubutuka n'ayingira ekibira n'asanga mu geeti ya green n'ayingira n'abuuka n'agwa mu geeti ya green ng'eri mu kibira ey'omunsiko n'aggalawo oluggi n'assaako kkufulu n'ambala n'abaduulira nga bo tebasobola kubuukawo abali b'ebisiike. Mukwano gwe gino myoyo egikupa soowinga, gino emyoyo gino gye gikupa soowinga. Emyoyo gino mizibu nnyo naddala mu abali mu Saudi. Emyoyo gino mizibu nnyo mpuliriza abantu bangi ddala boola bali mu Saudi nga emyoyo gino gibatawaanyiza nnyo. Yes, egy'ebisiike. So mukwano gwe kyandiba nga waliwo Mukama Katonda olukwe lwakulaga ebintu bino Mukama bikyaba. That's why balaga nga obudde bukyali nti wandiba nga waliwo okulumbibwa okuyinza okuba kujja mu bulamu bwo ng'emyoyo gino gyagala okuba nga gikulumba, emyoyo gy'okulya ebisiike. Engeri gye mubeera nti mubeera eyo
masimu biki n'emikwano bajaganya obadraginga mu bintu nga bino kubanga ensi erina effujjo lyayo lyetambuliramu naffe abaana Katonda tulina standard yaffe kwe tutambulira. So kyonoza ni Mukama Katonda akwaninga okuba nga oggala enzigi olaba wayingidde gate ya green kala nnungi. Ate nolaba video gye nakola ekwatagana ku colors genda otege mu YouTube channel okulota colors kitegeeza kiba Brother Steven ojja kuba nga ofuna video olabe colors ez'enjawulo kye zitegeeza. Now gate ya green representinga okwegalira munda eyo omulabe Setaani gy'atasobola kukola ki kubanga ayingira ebyo gino kisobola kitegeeza nnyikira ddala munda galawo enzigi zonna omulabe Setaani bwe giba mikwano mibi giggalewo bwe ziba mboozi mbi ziveemu bwe biba bigurupu bibi biveemu bwe ziba shows mbi ziveemu buli kintu kyonna ekitambulirako okwaka n'okukyefaananyiriza ebintu byonna biggale bigobere ddala mu bulamu bwo weggalire osigale mu Katonda ng'eddoboozi yonna buli ya Katonda yekka bano ab'ebisiike obawangulira omuzimu guno ogugobere ddala mu bulamu bwo ogugana okukwakisa n'okuseduusi ng'okutwala mu bisiike kyekyo. Yes, kale mikwano kamberekereze kankomawo nja kuba nkomawo kubanga njogera okuba nga nzaba ebirooto byammwe Mukama nampadde omukisa gwonna. Beera bulungi mweraba ino Chosen Generations Brother Steven obanga oli mupya subscribing okonekadde bw'onakikola ekyo buli onaateekangayo video bwe nti almost buli lunaku ojja kufuna notification. Nkoze video eziwererako ddala ku birooto kubanga tulina kutuweereza kirooto kyo so ogende mu YouTube channel yo osaakinga ekyolooseeko ojja kuba nga ofuna answer before nga tonaba kujja wano ojja kuba nga oddiddwamu. Yes. Ndowooza kambeerekeze waliwo namba y'essimu eri mu comment awo esooka so okuweerezako message n'ogumiikirizaako tujja batugatta mu group yaffe ya WhatsApp nga nja kujoininga WhatsApp tukuweereza link n'ojoininga ne tuba nga tuweereza mu Katonda ne Mukama anaaba omukisa. Mbeere bulungi mweraba.